Milirano namba muri milirano bamara kusomoka bazi tuli ku milirano awo kumpi awo naye kiri okuba nti abapoliisi babiri bambi battibwa era kibinduza twaliwo munnayuganda yenna mu kiseera kino yandiyagadde kufuna buzibu bwa kikanga ekyo mu ggwanga ebiseera bino ekirala nti ate mwe wano nno mwesiimye nindoza ate gwe nakasongolo oyinza okubanga ofaanaganako newaffe kubanga ennyanja muzirina neffe tubeera mu clusters abavubi babeera mu clusters obasanga nga bali mu ngeri yankambi nga gwe mwalo ebyalo byammwe kati buli okendeeza kubanga nawuddeko nti bajja kukendeeza police posts naddala mu magombolola wabenga okusinga zibeera ku gombolola naye nga balina capacity ebakkiriza okutambula n'okulawula patrol eziri pikipiki n'emmotoka neffe waffe ekyo kiyinza obutakola era naddala mu clusters ezo ziŋŋambye mu myalo naki abantu kiba kyetaagisa poliisi netubeera kumpi kubanga ojja kusanga nti egombola ebali kilometers 10 kati gegombola emazinga ngeye mazinga erina ebizinga bingi nnyo nnyo ebiri awo kati patrol poliisi eri kugombola ekacungwa tejja kusobola kutuuka Nkese tejja kusobola kutuuka Miyana tejja kusobola kutuuka Lujjabwa tejja kusobola kutuuka ebizinga ebyenjawulo kati kyetaagisa abantu bano basigale nga nene ku lukalu kuno we tuli nti ovuga emmotoka otambulawo n'otuukawo naye era ojja kusanga nti clusters emyalo mwe tubeera gyesudde nnyo amabanga nga weetaaga poliisi okubanga ekuli kumpi ddala era ssebo kyensaba nti abakulu abatwala batwale nti ffe abantu ababeera ku myalo si kalangala yokka kale kaŋŋambe n'emyalo emirala Buvuma wawa newammwe naddala abantu ababeera ku myalo egyo bo beetaaga enteekateeka ey'enjawulo naddala mu butebenkevu buno okuba nti poliisi ebali kumpi ddala kirungi batugambye batandise n'okugezesa ebitundu bye batandikiddemu ate omulango gwisiza ku TV era buli muntu manya abakulu mu poliisi IGP deputy IGP bafande damulira esonga bade okubanga bazuulira bajja kulaba osanga banaga nti abana abali ku bizinga bo beetaaga mu ka special attention bakoleko mu ngeri enjawulo ffe batulekeyo wano sooke tutetenkanye na kino tutambule. Abazigwa batannamanyika balumbye poliisi y'e Busiika mu gombola y'e Kalagala mu disitulikiti ey'e Luweero ne bakuba abasirikale amasasi ne battako babiri n'okulumya abalala babiri. Era omusirikale omu gwe baakubye ataafudde bamukubisiza pisito nga ndaba weeri. Twakazuula biraga nti abazigwa bano ababadde bateebereza okubeera 7. Christine Nassali emyaka 35 yagobeddwa ku kyalo oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yanyiga kitaawe Stephen Kafeero ebitundu by'ekyama we baali bayomba ekyamuviirako okufa ng'atuusibwa mu ddwaliro. Baali balwanagana bino byali ku kyalo Kitatya mu gombola y'Ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga nga Sentolero Seesooka Kitatya Michael Emeju alumiriza Nassali nga bwe yeewaana ng'amaze okunyiga amaka ga kitaawe. Yabuuka n'akwata taata w'obusajja n'abunyoola taata we n'abalooga ne bamutaasa ne bamumuggyako bwe yamala yatandika ng'agenda abukaga nkumaze taata we tewayita na wiiki naafa. Taata we yampita n'agamba ayagala nzije ne sekitale wange akole ebiwandiiko ebigoba Nassali kati yatuyita tujje saawa 2 ez'okumakya zaali zakawera saawa 11 ez'ekiro nekula nti muzeeyi afudde. Naku 3 omusajja nga yalese embuzi olwo lwennyini olwokusatu ne bagamba nti no bakisale kitaawo yeyakako balabye obugerera enyirira batandika okufukira namwandu bamugobe naye nga mukugula ekibanja yaŋŋamba nkigulira mukazi oyo. Namwandu Agnes Nanangwe ategeeza nti okuva bino byonna lwe byabaawo azaafuna okutiisibwatiisibwa okuva ewa Nassali nga n'amaka yageefuga n'atandika okukolerawo obusawo bw'ekinnansi n'awasizaawo n'omusajja era kino kyekyatuusiza okwekubira enduulu mu bataka sako ne mu ofiisi ya Collins Kafeero evunaanyizibwa ku bintu by'abagenzi. Kati nze kw'obwo obudde twebaka saawa 11 n'empulira nga nkabukira
musanga ekitimba ali kagaali kagenda ku poliisi kiro ne mubuuza ogenda kukola kinti ngenda omwana ayagala kunzita ye Nassali mugamba buzibu ki omwana ansobedde anemeredde. Kafeera atuzza olukiiko n'abataka ne bamulaga ekiwandiiko kye basooka okukola nga kiragira Nassali adde wa nnyina ekyaggwenge we wali omugabo ogwamuweebwa kitaawe nga mulamu. Kitegeeza ennaku 14 zaggwako dda oteekeddwa okukola ki okuvuwa. Kafeera alagidde Nassali okudda ekyaggwe era ng'ategeeza nti nebba taddangamu okulinnya mu lujja lw'okubuko. Kitegeeza omusajja akutwale gyakola ki gyali wali okonjeru oba sekyo odde wammwe bw'ojjako ku buko n'ozaaliramu omuntu nga omuzaalamu abaana ku buko naawe n'obeera eyo n'oweegita nti oli musajja mirundi ebiri mugamba omusajja oyo afunyire Nassali w'abeera kuba tulaba mutemu agende ewa nnyina gy'aba abeerako najja kutta omuntu omulala nga tetumanyi kuba yabuukira atuge kitaawo obusajja ate ffe anaatulabamu naffe era ajja tutuka. Kyokka Nassali asambaza ebyokunyola kitaawe obusajja nga n'okubeera ku lugya kitaawe yamuwaawo n'amuwa n'olukusa okuwasizaawo omusajja beegazanya engezaano eddekera obuliri. Muzeeyi yakeera bukeezi ko nali nange sinanga akyebase amazima ga Katonda n'ampita Nassali n'ampita emimu egyo 3 n'agamba Nassali bwe mbanga afudde mulamu bw'ensi banga togenda kuddayo wa kyaggwe bali bafune ebyeri mama olifuna wa waniino. Nassali amaze n'akkiriza okudda ekyaggwe nga bwe yeekokola nnyina Nanangwe. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nsonga zeezo emboozi ngezo ziva nnyo ekayunga eyo webali nnyo omusasula ffe Sawulo ow'okulira. Mpuliriza eggulu eryo za mwayiraba twasooka oddibawa ate era mulirabye omulundi ogwokubiri. Bw'olaba emboozi ng'eyo oba oli mwana bw'oba oli muzadde manye bingi ebibeera bikutambula mu bwongo by'osigala weebuuza. Ekimu ku bye nsinga okwebuuza Christine ono gwe batugambye nti bamugobye kaakati baba bamugobye olwo kiri kye yakoze kiweddewo oba nedda taata ddala obusungu buweddewo oba akyali munyiivu okuswala okwo bagenda kukola yafudde. Anyway yafudde omutima gwe guli gutya katandike naye mwembambala zaabwe. Omukyalo ono tumulabye ng'agezaako okwewozaako bw'omulaba olaba nga mukyala mukulu ddala mukyala Christine Nassali. Bino byonna ebibaddewo mwana muwala azadde ali waka ate mpulidde bamulumiriza nti alina n'omusajja naye era akyalemedde waka omusajja amuzaalirako awo tasobola na kumutwala. Omwana ono agenda kukola atya ebizibu bino kubanga kiyinza obuta omanyi obeerawo n'obonaabona nga tomanyi kikutabwanya naye ng'oluusi ebyo ebikutambulirako. Naye muganda wange nze nno njagala ntandikire mu kunenya taata omugenzi. Bw'otunuulira Christine Nassali ne mukyala Nanangwe muko omugenzi maama we Christine asinga oli omuwala obukulu. Omuwala y'omulaba nga yali akyali muto hata yaddamu n'awasa. Kati taata bwe kibanga ku myaka gye azaala ebifaananyi ebibyenda byawo taata ng'akyasobola okusulawo amaka ekyaggwe. Ebyali eyo sisobola kubitunuulira nnyo naye taata asuddewo amaka ekyaggwe azze eno aguze ekibanja ekirala naye mu kibanja ekyo tanoonyezaayo mukulu munne anoonyezaayo omuwala omuto asinga bawala be. Taata ayinza oba kyagala kuzaala ku baana anti kakati kiba kizibu okunenya Nassali Christine okuzaalira okuwasiza ku lujja lwa kitaawe nga ne kitaawe awasirizaawo omuwala ayenkana ne Nassali bombi babeera abagwenyufu abo nedda mwebembola zaabwe ekyogaa oyo muzeeyi gwe osooka okulaba awasa omuwala omuto si gwe nsoose okulaba naye sebo gwe si kyampisa bambalaza omwana taweza myaka 18 muzeeyi gwe yawasa gundi aweza naye mu mpisa zaffe wano za wano mu Buganda osobola okutula n'ogamba naye ono omwana
ntuuse okubanga muzaala omwana gw'owulya nti otuuse okubanga omuzaala nga yenkana n'abaana bo oluusinga asinga nze taata simunenya kuwasa ne munenya muwala waliagala awase munne bwe benkanya emyaka waliwo munno bwe mwenkana ng'era abaana bo bajja kumusaamu ekitiibwa nti maama ne taata olina muwala wo gwe wajja eri n'ogamba taata yajja muwala wo omuleeta wano omuwala agamba nti taata yampya n'okumpya n'aŋŋamba nti gwera eri tojja kuddayo gweojja kufuna wano ojja kugabana wano ayinza muwala we yalina ebimusomooza ebiiza okubanga byali birina ebimusomooza era omwana oluusi mu baana waliwo abaana abatambula ne bazadde baabwe nawe obeerako ko n'omwana n'ogamba naye omwana wange oyo gwe nsinga okwagala ajja kujja omwagala akubeere wano era nze nsuubira nti Christine ono baamuleeta wano nga taata tannaba kufuna gw'olumuwala ono taata agabeera ne muwala we nga azze alabire taata ng'era bw'omulaba olw'enkula ye nga taata yenza yagamba ono ye mwana wange ajja kusobola okundabirira naye kati ebizibu bijja taata ng'afunye maama naye nga Christine batunulya maama ono si maama tasaana kuyita maama taata anyoomye muwala we amunyoomye amweseemu akaana akato naye omwana naye n'agamba ne taata bino ebintu bino byakola ng'abikola nga wendi wano nange lwaki sifunayo omusajja nekwaki nemuta wano ekizibu nno ezo ziba mpisa lwaki omwala tafumbirwa afuna omusajja agaemuzenyingenzi empisa tuzitunulire ku bantu babiri tuzitunulire ku taata kyali kyampisa okuwasa omuwala omuto okutuuka awo gwatuuse okuzaala ekyokubiri n'omwana ono buli wakola ekikyamu mu maaso g'omwana wo kyekifaananyi kyobulaze abaana bo omwana nakussamu ekitiibwa ate nno nsanga abasajja abamu agenda okukyalira abaana be ku ssomero ne bwagenda okukyalira abaana be ku ssomero n'alaba mukwano gw'omwana we n'agenda n'amuganza nalaba mukwano gw'omwana we mukwano gw'omwana we bwe basoma ku ssomero ng'abaana basoma kirasi kye nga bali ku ssomero basoma senior 4 basoma senior 6 muzadde kika abasajja anti kakati yono gwenkulaga oyinza n'okusanga nga ono nanangwe yali mukwano gwa Christine ku kyalo naye tebakyogera nga Christine mu kujjanga okulaba nanange mu kujjanga okulaba Christine ewaka nga taata bwe yamufunira kati taata gweyagala omwana ono asseemu ekitiibwa ono eyali mukwano ono Christine tasobola kudda ku mukyala ng'oyo n'amuyisaamu maaso naye kakati ono taata kyali kyakulabirako eky'omwana we naye kakati ebyo byonna byonna mwebambalazaye nga bw'obitugambye ate bikwataganira n'omwana okunyola taata w'obusajja kubanga taata wa bataata wo oba olina okumuwa ekitiibwa oba mumpi oba mulema oba yabaaki oli abataata wo waliwo eyambuuza za ekibuuzo story eyo yazanya nekyali nga kyesiwazaamu ndoza kikankireke kubanga kyali nti taata yali omwana ono bw'omulaba niwaba n'ekifaananyi kya taata yali musajja ddala agumidde omwana ono yagoba taata emisinde n'amukwata n'amukuba ekigo yamusangawo n'agenda mu bifo era tageti ye nga yali eyo ng'era kyali ayagala nze kyendowooza nti kyali kya bulimba nekisoboka okuba nga taata yanyoomerera omwana ono n'amukuba omanyi kitange James Katende munyumya omugenzi yaŋŋamba nti bw'obanga okuba kapa ng'oli mu njuyo kapa kantu katono nnyo bwe kati ng'oli mu njuye kakasa nti oyina kapa weeneyita okudduka oyinza okutabukira bwebulwa weeyita ejja kulumba tejja kubeera mbi nnyo taata kisoboka okuba nti yali ayina embonereza gy'abonereza omwana ono oyo mukazi omukulu nze ndobadde ndowooza taata yali akooyeyemu ng'amiramu nti amangi gaali gakende taata sirowooza nti yali yeebase kubanga wano ewaka wano taata abeerawo n'omukyalo ono omuwala omuto kati kyensaba kyendowooza nti bisobola okubanga bya bulimba bigambo by'abantu obanga taata waliwo ekikyamu kyali akola mu kiseera ekyo omwana n'agamba nedda nange kanneerwaneko Sawulo wokulya ayinza otubulira kuba yali mu lukiiko olwo ne mwami Collins Kafeero era mumanyi bingi ebyayogerwa kubanga twasalamu busazi mbozwa naye kkiriza tulaba tusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo ate tweyongereyo ne programu yaffe nagaawe kitovaawo
Ya Allah. Ekyamuganda okulamazuka mukuba ku buliri naye obusiro bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya. Tukuleetedde akataliko kufuga wiiki. Era bw'abadde ava mu kusinza oli mu ddiro lyo ng'ate bw'olaba Bukedde TV1 webale nnyo webalire ddala kubeera ne puroguramu nyingi enyuvu ze tukyakuleetera. Kyali ne mwami Bambalaza Ssemakula munnamawulire ate era ne munnamateeka waffe wali wano mwami ayebazibwe njagala naye tugende ewe yatubuulire manyi kati bano basoma ate ne bajja ne batuwolereza njagala yatuwe endaba y'ebintu bye wano ani mukyamu omukyalo ono omuwala Christine Nassali asobola okubonerezebwa waliwo n'akalala ke neebuuza maama wa Nassali yaaliwa kuba halabika mu kifaananyi kino kyonna kyonna wali gwira litambula talina waalabikira ye yasigala ye ekyagwe n'agamba ere n'ebyammwe eyo tetumanyi kyamutuukako ye baadde bamwogerako mpozi katono nnyo nti waliyo ekibanja ekyekyagwe kiri kyewayogeddeko abaana abakulu gye balina okugira kona abaana balatubola bawa ndowooza maama n'abaana abakulu bo baasalawo tata ne bamuleka tata kaguwa alinga mujja kaguwa ekisookera ddala talina nsonga waddeemu eyandimutuusizza ku ekyo nze sigiraba tolaba nsonga ya Nassali sigiraba sirabawo nsonga lwaki Nassali akwata obusajja bwa kitaawe ye obukwata kwotya obwa kitaawo ku busajja bwonna obuli omwana atalina nsonyi omwana atalina nsonyi ekyokubiri Nassali neewuunyiza ddala okuba mu kusookera ddala sirowooza nti musango taata w'omwana okuwasa omukyala omulala dembe lya muzeeyi okujjako babanga omukyala oli bwe yaleka eri mukyala wampeta okusooka ne baawukana bwe kitaba bwe kityo omusajja wa ddembe okujjako babanga omukyala ono gwe twalabyeko ye yani ono waliwo omukyala gwalabye wano yadde akutte ekipande bw'abanga oyo omukyala nga taweza myaka 18 nanangwe bw'abanga taweza myaka 18 awo nja kukitegeera naye bwetwamulabye wano omukyala oyo aweza emyaka 18 nabiri abimu etaano asatu alemera kumuzeeyi tasobola kuwasa muwala teri nsonga lwaki tayinza kukola ki okumuwasa ekyokusatu kiri ku nsonga y'okuba nti LC yatuula olukiiko lw'ekyalo ne lugoba oyo omukyala bo kye baalaba nga kyekisaanidde genda kati ate okugoba omuntu ku kyalo oba olinyiridde ate eddembe lye kizze kikolebwa nnyo naye si kituufu tekiri mu mateeka ebyalo bingi bijja bikikola kati gwe tutudde tukugobye etteeka ligamba nti munnayuganda yenna gyali waddembe okutambulira wonna waayagadde mu ggwanga muno oli waddembe okusituka wano n'ogera n'ozimba wonna gy'ozimbye oba balala wonna w'osenze kasita oba okkirizibwa kati teri muntu akkirizibwa okugamba nti kati gwe wano tokkiriza okukola ki okujjako basobola okugamba mbu tokkirizibwa okusembera ewa munno oba ntegerekese kati bwe tubeera ku kyalo kuno osobola bw'obanga osobola okuleeta obulabe ku muntu omulala basobola okuwa ekiragiro nti toyina kusembera wuwe kati omukyalo ono Christine balimugee nti musulawa amakago galiwa nti geegano obuzibu babuyina naani nti muntu gundi toddamu sukka wano toddamu genda wuwe so siva ku kyalo genda alagewa janaatugira abalala ekyokuna kiri ku nsonga y'okuba nti omukyalo ono yali kandidate wa poliisi balina mukwasa poliisi olw'ensonga nti eno potential murder case ono omukyalo okunyoola mu kadde we taata we singa kizuulibwa mu mateeka nti okufa kwa taata kwava ku kinunu kyeyakola kwava ku kintu omukyalo ono Nassali kyeyakola nga ebbanga wakati wa
ye oyakikolera n'okufa kwa muzeeyi nga liringa bwe liri oba muzeeyi awo yatandikira n'okulwala n'aviirako okufa kw'oli omusango weeguli kati oba oliawo mada oba attempted murder mada kubanga yafa kuba attempted aba teyafa aba yageza kumutta nakola ki kati okumukwata ate ne bamuta nze ndowooza ssentebe akakiiko ke bakola mukko ku nsobi tweyanza nnyo waliwo ekintu kimu Simba nenjagala kanso atubuulire ekibanja kino tukikakasa nti kya taata omugenzi yakigula taata ayina abaana be ne mukyala we okuli noono Christine waliwo ne mukyala we ali eri singa oli bali abanga bamanyiddwa mu mateeka bali omukyala amanyiddwa mu mateeka bw'abaana bwamanyiddwa mu mateeka omukyala ono nanangwe nga tali mu mateeka ekibanja ekyo kyanika ku byonna kubanga ndaba anti asobola okubanga yamuwasa nga yamugamba gundi anti amateeka kakati amateeka gakirambika bulungi bw'abanga omukyala eyasooka yali wampeta ekitegeeza nti ono addako nga bakyali mufumbo n'oli eyasooka taba mu mateeka kati tumanyi kituufu kati bwe kiba nti tali mu mateeka ono ng'oli yali wampeta taata n'afa nga talese eddaame nti ono muwadde kino ono aviiramu awo ono nanangwe aviiramu awo kitegeeza nti Christine yasobola okudda ekibanja kino ate Christine tayinza funa Christine agabana wano yekka Christine singa omusango guno gumukka mu v talina musango tajja olokaba mbeevu ku kyalo tayinza kufuna kubanga emberebeze yonna yava ku yaate ye yatalirako obuzibu tweyanza nnyo kanso apuliriza emboozi njatugiveeko tugende kugulira eddala era nayo lyabaddewo sabbiiti eno mu gataliiko obufufu katulirabe nalwo tulivaganyeeko ebirowoozo tovaawo omusika atunudde ebikalu ng'ab'obuyinza bamusoya ebibuuzo annyonnyole lwaki atulugunya nnyina n'atuuka n'okumugoba mu maka n'ekigendererwa eky'okutunda ekibanja oyo n'agamba tutunde mukazi wange yandikira tutunde oyo mwenyina era wasa kyakitaawo ayogera biki bansibe omwana wange bamusibe nzikiriza oba nansonga nabona we bali ekikola bageti bwetuuka natugamba twagala emiliyoni eki emu tuzikani tuzike muzeeyi nga bonna abakyala banamawadi wonaki webali omusika David Sekandi ow'emyaka 48 yagobaganya nnyina Joyce Nalwedde ow'emyaka 7 omukadde Nalwedde ensonga zino yaziropa nga ya RDC ow'ekayunga naye yazikwasa Collins Kafeera alondoola ebintu by'abafu era ono yatuuzizza olukiiko ku kyalo omusika Sekandi mwe yeetondedde nze sikugobanga ki ekibanja nze sigaanyi nze wava wano mukazi wa yaŋŋamba ogenze ku kyanki oba akutte kukuumako kujjanjabako nga manyi okomawo mu kibanja kyo mu lukiiko omukadde Nalwedde abuulidde abakulu ennaku mutabani we gye yamulabize yamutuusa n'okubasekulira adde ewaabwe sikulwa nga bamumiza omusu nenkaaba nga bakugamba ki nga baŋŋamba va mu kibanja olinawo omwana ogendewa genda ewammwe wano tolinaawo mwana Kafeera alabudde Sekandi obutenoonyeza komera ave ku kibanja ky'omukadde era n'ekyo kye baatunda eyakigula bamudize ssente akiveemu mudize oli ki ssente ze then tugobe kuleeta ovu administration ebakkiriza okukatunda mu butongole mukategedde akabanja si kammwe ebintu biba bya mugenzi mulina otubuulira mwali mutunda lwaki wegwa omululu ogubajja ebusoga ne mujja ne mugamba Collins Kafeero bwafudde tulina ebintu bingi nnyo tetusobola kumulekera naffe tulina okulya bannaye mugenda kuyimirira mukaguli mwenna lumu lufaaya tulina okudda tutya okudda obumu okusigala nga tuli famire emu nga tetweyuzaamu ekintu ky'omukadde ono okutuuka ku myaka gino omuntu n'amugamba nti amujja wano addeyo
tubifunye bingi. Saulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Saulo w'okulira, mulimu gukoze bulungi naye abantu beekayunga tuze mwetaaga mudaali. Atulaba ku Bukedde TV ez'emboozi zonna zaabadde kitatya mu disitulikiti y'e Kayunga. Oli mwana muwala yanyoola muzeeyi busajja kati lino eddenze litalina mpisa likakanye ku maama waalyo litalina magezi. Kansa agaye mutalina magezi muliri nabyo bitaakola ebintu maama bibambulikamu ambuga nti naye mbadde ndaba eggulire omuvuka watuukidde okwetonda ndowooza watuukidde n'okujja mu lukiiko nga yalabye dda nti kirabika kyeyakola tekyali kyo wabadde mulaba nga alabika ng'eyatidde dda ate ng'alinga eyamenyese nnyo mwebambalaza bwakadde kagenzegeze naye njala ntandike naawe esewo mpozi nzikiriza ntandike nakwebaza muganda wange Saulo w'okulira ng'omulimu awukoze bulungi. Saulo w'okulira omulimu awukoze bulungi ate ekirungi nti ziri ez'omuntu waffe omuntu emukwatako. Omanyi ennaku zo tutambula nnyo mu mawulire gano agabaddewo poliisi egambye gundi egambye naye Saulo w'okulira akyatuweera ddala eggulire nga n'omukadde wange ali ewaffe ekibaala esese mukadde wange ali ku kyalo ekyo bw'ayitunuulira limukwatako ate n'abali mu Kampala muno nabo basinga obungi bava mu byalo kitegeeza naye bw'atumya eggulire alabye ddala ewaabwe gy'ava. So Saulo w'okulira mwebaliza ddala. Ekyokubiri njagala sekandi David Sekandi yakola ensobi ku maama we. Maama yagenda bamugamba nti yagenda okujjanjaba mulwadde so nga maama yeeteguddewo ko aveewo agende. Eyo ekyo kikuwagundi mu kisa kutandika. Njagala kutunuulira bbanga lino maama lyakuzza omwana we okusooka omumutuusaawo. Maama yakuza bulungi omwana naye omwana ye n'ayonooneka ndowooza eno gy'akulidde. Ndabyemu ekintu ekirala Sekandi ng'agamba nti mukyala wange yaŋŋamba nti wagenda kujjanjaba mulwadde. Abakadde baffe nno abo bwe bakula ebiseera ebimu bajja influence ya muka mwana. Njala kusaba abavubuka maama wange Teresa Nakirya ye yaŋŋambanga nti omwana nnyonyi ekula yeebuuka. Omwana nnyonyi ekula yeebuuka abavubuka bayige okubuuka bagende bakole ebisu byabwe. Mwekolerere. Fe nze kati bwogende waffe esese ekibale ndowooza muganda waffe omunyekeka yasigadde ku kyalo ku baana nga 10 n'abataano maama bwe yatuzaala naye ffenna tubeera tata baba yavaawo ne maama najja kutukisa naye yakola aveewo naye ebintu Sekandi byakola mu kiseera kino ng'abikola maama we nga maama we alaba alindeko mu bbanga ttono abaana ba Sekandi bye bajja omukola kubanga kyenagambye mwebimbozi yasoose kibayita parenting ekintu enkuza y'abaana ekintu kyolaga omwana naye kyagenda okubeera mu maaso gye bujja. Sekandi bawalabe nga balabye oba abaana be nga balabye nti maama wa Sekandi talaba mu maama kitiibwa mukyala Sekandi talaba mu nazaala we tamussaamu kitiibwa. Bamanya nti omuntu bw'akula ne bw'obanga maama we oba taata we tomussaamu kitiibwa. Kati Sekandi ekyo akyewala ennyo kubanga gy'alaga agenda mu myaka egyetaaga abaana okumuwulira agenda mu myaka egyetaaga abazzukulu okumuwulira naye ate kati byali mu kulaga abaana be bikyamudala mpozi ekirungi kyemwagaddemu kwe kufukamira ne yeetonda kubanga ekyo kiraga abaana nti omuntu olina okubeera omukakkamu waliwo essaawa w'otuuka n'obeera omukakkamu. Kitegeeza nti abaana abo bamanya nti taata tujja mussaamu ekitiibwa naye bw'abadde atambulira ku maama n'ebijja mutu. Era nja musaba mukulu Sekandi oyo akyusize ddala nga bwe yeetondedde maama ayongere okumenyeka ate asigale nga muntu ddala akoze eki atambula abeere ekyakolako kirungi eri abaana agaane kubanga abikoze abadde mu lukiiko ne kamera nti weeri ate bwanadde eri ng'agenda kukola birala twalina emwami wambala zaabwe twalinako wano eggulire omwana yali akaana ne maama ku kibanja nigwe bagenda ne basimbira empanyi
naye era naye omukyala ayina engeri gyali ayingiramu na influencing ensonga kati bwogambye nono nti yabuuza mukyala naga nti yagenda eri nako nenkajukira naye kangendeko ewa kanso yebazibwa obudde bugenzegenze mu dakiika nga 3 nnya naye atuwulire ye ndaba y'ebintu bye biri biti oba naye akkaanya naawe nti omutabani yamenyese kyawedde tugende mu maaso kanso nedda omutabani ngoyesezza lulimi olutali lungi naye nga tategeera n'essaawa zino tannaba kutegeera tannaba kuyiga ekyo yakikozerwa kamera ezabaddewo ne pressure ab'ekyalo gye bamutaddeko kyekyokka ekyo nze mu ndaba yange ey'ebintu omwana oyo mu luvu si mpisa mbi mu luvu nabutategeera nze ebyo mbyawula nze bwentyo bwe mulaba nze ekitange gyali embalala ffe yatukuza atugamba nti ebintu ebyo mulaba byonna byonna ebyo mubiraba nti ye byange na maama wammwe bwe ndiba nvuddewo bya maama wammwe byonna bulimu musomesezza temulina kintu wano tewali wadde n'ekimu bw'aliba avuddewo olwo muligabana ekyokubiri kyewuunyisa nnyo okuba nti abantu baffe mu kyalo amateeka tebagamanyi bulungi naye mwami Collins Kafeero yabaddewo ng'abalambika naye nga tannaba kujja ndowooza badde balowooza ekigambo obusika simanyi oba kitegereka kitya mu bantu baffe ab'ekyalo naye twakamala n'okutereeza etteeka eribyambika obusika bweyina okusibwa obuyinza bw'omukyala aba asigadde mu maka buyitirivu nnyo waliwo n'amaka nga ne boogassa mu ddaame amaka g'oyo omukyala nga ne boogassa mu ddaame n'ogaa nti gagundi eyo close ebeera nfu toyina gagaba nti wano wembadde mpaddewo omwana wange gundi mwagala nnyo ebbanga lyomala nti omukyala alese omwami oba omwami alese omukyala amaka gaba tegagabibwa amaka kitegeeza enju wezimbiddwa ne awagiriraanye kati mu mbeera eno kirabikira ddala nti omulenzi ono byali akola yiti nga tabitegeera ng'alowooza nti maama ono ajja musindiikiriza era nga bwe yakikola n'amusindiikiriza n'adda ne mu kyalo n'amuviira awonye obulamu naye nze neewuunya bwongo ki okuggyako bwe butabaamu mujja kunsonyiwa nvudde mu mbeera naye bwongo ki obusindiikiriza maama wo eyakuzaalira ddala kati bwafa ng'okaaba nedda mu mbeera eyo mbutuufu omwami oyo singa maama we abazze gye ndi nti tukole eddaame nsobola okuba nti ngezaako okumujjukiza ne mmuga nti omwana ono wandyagadde nnyo omuwe ku kibanja kino maama ng'alinga yerabidde biri ebyamutuukako kubanga nze ku lwange nandyagadde omwana ono aviiremu awo oba taata yali kamuwadde ensonga endala mwami Mbazaabwe gya ayogeddeko omwami ono ekituufu teyandibadde nga ddala yeeyisa bw'ati naye oba waliokedde si walungi kale kanso tukwebaza olwokaddeko tufisiriza nojja ne tuwayamu njagala okwebaza mwenna abantu abatugobera ku programu eno eyagabi waliwo mpeereza message wano ate ali eno yennyini ewavudde eggulire lino ye kansala Lok Alan akiikira Kitimbwa ku Kayunga district angambye nti sebo kwendimba bagoberera naye poliisi erina okwongeza omuwendo gw'abasirikale ku police station ezirina abasirikale abatono so si kuzikendeeza kubanga buli mwaka poliisi eyingiza abantu mu poliisi webale nnyo kansala Lok Alan era ndowooza n'ensonga zammwe ez'ekayunga eyo kansubire obadde ozigoberera bulungi nnyo tugenda kuba tukusiibula njagala okwebaza mwenna ababadde batulaba abatimwaga wano bale kuba kwe muli Kizito nkulegenda bagambye kwe muli mutugoberera ekyengera njagala okwebaza ne famire yange mukyala wange nammwe mbalabye kwe muli mugoberera bakulu tusiibule musekezi busekezi mukama wange ssebo nkwebaza okuba nti onkyaziza
naye ekisooka nkubiriza abantu bano betwali twogerako abaana bombi nti obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo bazadde baffe batuuka ekiseera mu nsi ne bavaawo taata oli gutwalye mu kusooka yali asobola okuvaawo so nga n'ono maama nasobola okuvaawo naye essanyu abazadde bano lye baviiramu mu nsi kyekisinga obukulu gye bali ate naawe kikuwa foundation okuba nti abaana bo bwe batyo bajja okukuyisa naye gwe buli woosalawo okweyisa embi eri muzaddewo ebiddirira naawe ojja kuba nga obonaabona mu mbonaabona y'emu. Tuyanza nnyo kanso saba tusibule. Yesebo nange mpozi okwongereza ku ddoboozi lya mukama wange